Yes, omukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine Babitungo avuddeyo n'abanga asiima Bannayuganda bababeereddewo mu kaseera ng'aka kazibu. Ate ye Honorable Fiona Nyamutoro naye avuddeyo n'asiima bafollowers be. Byonna nja kuba nga mbibatuusaako mu maaso Rema Namakula ye akubye abantu omuziki ate munange ne beeyongera okuba nga beeraga omukwano ne mwami we Dr. Hamza. Ate waliwo omwami atemyeko omukyala omutwe nsonga ki? Byonna nja kuba nga mbikutuusaako. Ate waliwo ataddewo obukadde 10 eri omwogezi wa poliisi ya Uganda. Bingi nnyo by'ogenda okuba ng'ofuna. Olunaku lwe lunabakoledde emboozi ya Dushi ate nno waliwo avuddeyo kubanga amwewuunya. Oli ku NCK TV nkugamba kimu nti oba nga tuna subscribinga kikadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga sako n'okubanga leka comment ebisigadde butereevu anja kubanga gakutuusaako. Katandike ne Honorable Fiona Nyamutoro ono nga State Minister for Energy and Mineral Development. Yavuddeyo n'abanga asiima ba youth most especially ajjukira ono representing female youth mu parliament. Awo nno omukulembeze w'eggwanga gy'asinzira okubanga amubwa obwa minisita. So avuddeyo n'abanga asiima ba youth ba Uganda nti munange mwebale kubanga mwetanira naddala obubaka bw'abaleetera ne mubanga mufaayo nnyo okubanga muwuliriza bibino. Hello Uganda, my name is Fiona Nyamutoro, the National Youth Representative and also the Minister of State for Mineral Development. I'm here to appreciate all the Ugandans across the world, over 2K viewers that joined us on our TikTok live as we were discussing harnessing youth in the mineral development program. I do not take it for granted that young people are interesting themselves in issues that pertain and affect the development of our country. This is my official TikTok account and I look forward to engaging with you all. Oyo ye mukyala waffe Team Eddy Kenzo, Honorable Fiona Nyamutoro nga abeebaza era nga ye female youth representative mu parliament, kwegamba ya representinga abakyala ba youth mu parliament ate era nga ye state minister for mineral and resource development. Nga tuvuddeko tulaba nti omukyala Rema Namakula ye yongedde okuba nga ate alumya abayaaye, yakubye abantu omuziki ate ne beeyongera okuba nga munange beeraga omukwano ne Dr. Hamza. Yategeezezza nti munange alina okuba nga abeererawo mukyala we mu buli mbeera yonna. Ate nga tuvuddeko eyo First Lady w'ekibiina kya NUP omukyala Babi Kyagulanyi Tungo ye nno avuddeyo naye n'abanga asiima Bannayuganda nti naddala yasaba mubeereddewo mu kaseera kano akazibu kayiseemu nti weewaawo buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu. Waliwo abasunze, waliwo aboogedde bitya, naye ate waliwo munanga batabalekeredde okuva Essasaage we yabaawo paka olunaku olwaleero ne balaba nti mukyali nabo, mukyatambula nabo, ababakubirirako ku masimu, ababalambula mwenna nti munnange temujjanga okwo era nti abasuubiza nti wali mugumu nnyo era bamanyi nti balinze kimu entebe mu ntebe. Obubaka bwa Babi Kyagulanyi Tungo. Nga tuvuddeko omunnange waliwo ate enjege eguddewo omwami ono tegeddeko mbu Munyarwanda. Tegeddeko nti Munyarwanda avudde gy'avudde nga bamuleese bulungi ku bodaboda. Definitely owa bodaboda abadde akola mulimu gwe naye kumbe ye abadde azze kutemula muntu
olutuuse waatuuse ng'ava ku piki bulungi ng'ajjayo ejjambiya ng'atemako omukazi omutwe ne gugwa wali. Omukyala ono tutegeddeko nti abadde mukyala we, yali mukyala we naye omukyala n'anobayo, abadde ne ka bizinesi ke kabadde akola awo katwe, naye ebyembi bwe bityo bwe bitambudde, naye ate naye era tebamulese kye kimu, naye ne bamutta. Kitalo nnyo era kitalo ddala, naye nga gaggano mu bujjuvu. Sajja atemyeko mukazi omutwe byaddala tano, nange mbirabyeko mwana. Musajja aze n'ejjambiya agidde ku ppiki ng'owa boda badde amuvuga ye abadde tabimanyi. Atisse musabaze nga wona atikko musaabaze. Kati omusajja wazze bino bibadde ku ttaawo byenkunyumiza ku ttaawo e Katwe. Omusajja wazze n'abuuka ku ppiki n'alumba omukazi. Bagamba muno omukazi bayagalanako, omukazi n'amukyawa nga tamuwa buyambi bw'abaana, omukazi n'amuvinga on. Kati wabuuse ku ppiki n'alumba omukazi w'akolera ka wooteri n'amutemako omutwe. Omutwe ne gugwa wali n'ekiwuduwudu ne kigwa wali. Musajja n'asula ejjambiya adduke. Kati wadduse n'ayingira eno wansi mu ttaawo, wano ku ttaawo ku kwiniziwe wansi mu ttaawo, ng'amanyi oba Abachina baamala dda ettaawo odikola. Agenza okulaba nga ettaawo bali mu dikola bukozi. Abachina ne bamukuba zaadikowa n'omusajja n'afa. Naye batugambye muno omusajja abadde Munyarwanda, nze Abanyarwanda mwana nyongedde obbata, Abanyarwanda balina emitima. Omunyarwanda asayeeko omukazi omutwe, era ttaano mubeegendereze mwana. Munnanga agamawole ge nkugamba gabadde Katwe ku ttaawo wano nga kumpi ne woofiisi ya Jjuuko. Bulijjo tubiraba gataliiko nfufu, naye omukazi bamutemyeko omutwe ebyaddala. Naye ekirungi ekibaddewo, alissa munne ekitala naye alifa kitala, era naye omusajja bamaze ne bamutta. Naye nga bulijjo tubiraba gataliiko nfufu mu byaddala. Abasajja basaawa emitwe byadde, omusajja badde n'ejjambiya ng'esala. Maama gwe omusajja asanjaga naye bamulaze. Byebyo munnaffe mawulire mabi nnyo nnyini ddala, era nga ffe wano tubivumirira ebikolwa ng'ebyo si birungi yadde n'akamu. Nga tuvuddeko eyo munnange, ate waliwo omwana muwala yeewunyiza, omwana muwala gwe bayita Duushi. Duushi ffenna tumumanyi. Duushi mwami Nsubuga yamukubako, yamwanjulako. Duushi ne tujja ne tumulaba ne Dr. Sefuko. Duushi naye ennaku lweggulo navuddeyo ne mbakolera wano emboozi nga bakoze ki, bamuproposingidde. Ne tugamba ye Duushi abantu bameka? Guno mwana muwala avuddeyo naye n'ayongerako eddoboozi. Duushi yeebaleko gy'otuusaako engalo maama, sijja kugamba gy'otuusaako ekiwato kuba sikirinaako bukakafu. Duushi ye muwala gwe naakalaba wano ku app akyasinze ekisa. Buli wiiki musajja mulala yamuproposingira ate bonna abakkiriza. Anti okikola otya? Kuba kino kyansusseeko ne ŋŋamba nkiyite ntya mixed nkiyite ntya ne ŋŋamba nedda kanzija abantu bannyambeko. Wawooma maama, weebale kuwooma Duushi. Ono omwami Sudiman ataddewo obukadde 10. Mwali bulijjo luli mwayogereranga nnyo omukulu Fred Enanga. Fred Enanga n'agenda. Kati wuno tulina omwogezi wa poliisi omulala gwe mwemulugunya, ate naye akikola smart nno. Omunga omukulu Fred Enanga we yakikolanga. Enanga ye muntu eyalimbanga mu butuufu ate nga taseka ate ng'ali serious. Kati nno eyamuddira mu bigere kye kimu. Onyo bamuteereddewo obukadde 10. Obukadde 10. Lwaki babumuwa bibino? Ntaddewo miliyoni 10 ku spokesperson wa poliisi Katuma Rusoke. Sharinga video eno agiraba etuke mu Western Uganda. Sharinga video eno agiraba etuke mu Western Uganda. Spokesperson wa Ugandan Police okwata obwana obw'emyaka 10, 12, 13 n'otiisatiisa famire zaabwe nti gwe oli above the law. Musharinga video eno twetaaga information ya famire ezo abali mu Western Uganda
bozze ng'ogoba ku mataka bw'okwata abaana baabwe ng'okolagana ne David Muhoozi former CDF baganda bange abali mu Western Uganda mumpe information ntaddewo miliyoni 10 ku spokesperson wa Uganda Police nga tuvuddeko eyo tuddeko mu byemizannyo kati ne tulaba nti ttiimu ya Uganda Cranes ye ttiimu yaffe waffe waneno mu ggwanga Uganda yasobodde okuba nga etimpula Congo Gold 2-0 naye Abannayuganda si basanyufu okusookera ddala makatikati ebitwala byavuddeko kwegamba ekyo nakyo nkireka abantu nga ebibuuzo bingi naye ansa ntini kaleko ekyo bakitutte ne bagamba nti kale ebyo bibaawo nti tulabye ennyo mu bisaawe by'Ebungereza enkuba etonya ebisaawe ne bimanda amazzi biki bagambye nti ebyo bibaawo naye kisinza okutabula Abannayuganda kye kimu nti Uganda Cranes yabadde esamba akapiira naye nga toyina channel waneeno mu ggwanga Uganda gy'osobola okugulabira nti oba genda ku UBC edda balaganga emipiira gino ku UBC naye this time around abaana bagamba banoonyeza channel yonna gy'osobola okuba ng'olabirako Uganda Cranes nti neebabula nti apart from abadde basobola okuba nga bagenda e Namboole ate si buli omu nti yabadde alina okugenda ekyo kye kintu ekisinza okuba nga kitabula abaana Bannayuganda nti wakiri ebirala byandibaddewo ensobi zibawo nti naye ne balemererwa n'okuba nga balaba omupiira nga bagulabira ewaabwe ku TV zaabwe nti nedda nti bakyuseemuko bibino ate mulowooza bigambo byange naye kye mugamba eggwanga lyaffe Uganda tukyali banaku nnyo ekyenkanidde awo banange nedda bonna Uganda Cranes ng'ezannya tolinawo oyinza kugirabirako bannange awo waakiri tusukkewo 224 basajjammwe muli kyemuga buli omu agenda kujja Namboole kulaba mupiira ate nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omwana mulenzi yakyekoze yatuuke ku butuko n'ayimbiramu omukyala awo nno abantu nga bwe bakuba endoolo bwe bamusunga Anybody we won't fight. And they already know. Happy right beside, like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Mona is Lillian Queen, my baby girl. I'll be soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. Just to know I love you. You don't need to get me to. I'll be right beside in anything that you do. And if you ever need saving, I'll be running to you, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you. Running to you, anywhere that you want to. Lilian, tunatya empete eno okusibira wano okutuusa nga 10 ogw'omunaana 2024 etunagattibwa mu lutikko ennamirembe n'omwana n'omulamuzi. Lindako mulindeeko taata senyonga wanje oli muganda wa Bobi Wine nga wayika okuyimba mukama yeebaziwe surprise oginkole ebyo munnange bagamba nti love is very beautiful era nga wobirabye munnange nga we bitambudde yasa bibadde birungi nnyo nnyini ddala naye nga nkugamba nti mukwano oli ku NCK-TV era woba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde butereevu nza mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde jatuukiriza tubenga oliawo tukwerekeza essaawa yakakati naye nga tujja kubanga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala era nkugamba kimu nti gwe tovaawo bingi nnyo bye tulina mu sitooka omukutu guli gumu gwokka
NCK TV awo wetukubeera amawulire ag'enjawulo. Sigala naffe tovaawo.